Lutindo wano ku Lubogola Simba nkulamusiza munanga awulirizo sibyeyo otya no webale ebiribu gy'otuusizaako engalo Walusimbi Evans mu studios okutuusaako program Lutindo kulika yannyuse akyakola genda maaso munanga afunye ebizibu nyongera okusaasira naawe afuniddemu ebirungi Mukama Katonda yeebale olwaleero lunaku lwakuna ennaku z'omwezi ziri mukaaga omwezi gwe tulimu nagwo gwa mukaaga omwaka 2024 eddakiika ziri 2 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi k'olunaku olwaleero tujja kugendera ddala paka ssaawa 2 ez'akawungeezi mu studios nina omubaka w'abantu aba Nakaseke Central abeesiimi ab'ensonga abantu b'ensonga aba Nakaseke Central simulala Honorable Sebunya Mayanja Alan mubaka w'abantu munnakibiina kya NUP ate nga yamyuka ssentebe w'akakiiko aka Kosase mu palamenti y'eggwanga eriwo kati wamu naye nina Honorable Mayor Muyanja Johnson Johnson Muyanja naye mulina munnakyaggwe ono yaliko omubaka w'abantu ba Mukono South ekifo ekyo yaŋŋambye akitunuulidde ate era nga naye yaliko ssentebe owa kabondo k'ababaka abava mu Buganda Buganda Parliamentary Caucus so bantu bennina ensonga eyisizza abantu bano olunaku olwaleero lwaki tuli nabo mu nkizo ezo nga bwe nzibabuulidde mu nsonga za local government mwami Muyanja ono musajja ensonga azitegeera bulungi omanyi ntera okutunuulira abantu bange nenga nti oba oluusi gavumenti ebimu oluusi erina bwetulyaza amaanyaamu musajja ono munnakibiina ky'NRM nibadde baakugoba dda tebamufaako naye mu nsonga za local government musajja ono si wa muzannyo era nkimanyi bulungi nti ne minisita wa local government omukulu Rafael Magezi bwe mba njogera nga mpulira singa aba mpulira asobologa nti omwana oyo kyayogera kituufu ku Muyanja Ssennyonga kituufu so gwe ndi naye wano amyuka Kosase naye waali ensonga olunaku olwaleero president ayogeddeko eri eggwanga state of national address olwaleero president ebaddewo parliament etudde kololo ku kisaawa wabeera emikolo olwa parliament yaffe okuba nti nfunda ababaka bwe baba bajjudde ate n'abagenyi abalala bayitibwa ab'enjawulo parliament eba tejja kusobola kumala speaker awadde alipoota amabago mangi n'ebiteeso bingi ebiyiseemu n'ebikyagaanye n'ebikyabulamu era neyebaza ababaka ba parliament na buli omu yenna gwasobodde naye speech yebaddemu okwebaza kungi mpulidde ng'okwebaza kwe kungi kwebaza president nebaza maama nebaza president nebaza maama okwebaza kubadde kungi neŋŋamba kale kasita emirimu agikoze nze bannayuganda ne mbagamba nti mubeereyo ne mulowooza nti parliament esaasaanya naye ate ndowooza okuteesa okunaddako ate okusaasaanya kujja kuba kungi kubanga oba yakopye nze simanyi balabika bakopye nze omanyi nina nange palamenti yange wano eya Sande ntera okgenda mu bitundu eyo bantu ne mbatuuza ne mbaga kati mutuule akati palamenti egenda kutambulako mu bitundu by'eggwanga kwonna okuba kusaasaanya ate okutali kutono okutambuza omubaka wa palamenti omutwala eyo nnaku 2 ng'akulembeddwa speaker ng'aliko ne president kubanga palamenti esooka egenda okubeera eggulu agambye ejja kubeerawo president n'amusaba ajja agiggulewo so gwonna okuba nno omukolo ne mu bitundu ebirala awo entunudde president mu kwogera kwe alaze ebyo ebisobola okuyamba eggwanga okutumbuka oba eggwanga okuyitimuka naye nga byetaaga okwongeramu amaanyi abantu bye badde basinga okwogerako okulinda nange ebimu ku byo alina engeri gy'abiyiseemu bw'ati era nakkiriza n'ensobi n'aga nkizudde nti obuli bw'ensimbi obubbi bw'ensimbi buyitira nnyo mu palamenti wano ne mu ministry eya finance naye we nabadde njogerako n'omunanga ekyo abadde akyogera bulijjo
ekyo era abadde akyogera yatusuubiza Namugongo bwe yali Namugongo okwata ku balyake embeera y'ebyokwerinda mu ggwanga eyo naye ebadde bwetyo kale Johnson lamusa kubawuliriza simanyi oba byobadde osuubira president okubaako okubyogera namusebo bantandika okuyogera lamusa mbalamusizza banyabo ne bassebo mwenna abatuwuliriza njagala kwebaza Katonda olunaku luno nsaasira abafunye ebizibu ate era nsanyukira wamu n'abafunye ebirungi mu byonna Mukama yeebazibwe ababaka mbayozaayoza okuvaayo olunaku lwaleero kubanga ekyo kiri mu constitution president alina okwogera eri eggwanga ng'omwaka gwa parliament guggwako n'okuggulawo omupya era n'abawa etteeka limuwa okwogera nga teri mwenna abasigadde muli mukasirise era ebyo mubiddamu parliament nga yakadda mukulemberwa prime minister ne leader of opposition ne mubiddamu n'olwekyo mbakulisaayo era manyi kati bakyali mu conference ku parliament kuba wewali ebidubida ate atabaddeeyo sijja mukulisaayo era naye bwobanga wasiibye waka olina gaakulikayo olwawo okuddamu nti nkomyewo taata oba maama naye ebyogeddwa bingi era n'abantu bebadde basuubira bingi ni mu nsi kyosuubira si kyofuna mpuliriza nebaza nnyo amabaga agakoleddwa ekyo kiri automatic naye abantu abalasi basinga okusuubira ennyo kibadde tugenda kukwata tutya okuzingazinga kuba ne mu lufuutifuuti akozesezza to crash okubetenta abo abalemesezza eggwanga lino genda mu maaso abalifudde eggwanga lino ng'olaba likula naye ng'abakuze tebakuze nga lyo bwe likula kubanga bwe tubanga enkulaakulana yayogerwako bannaffe ab'ebyenfuna singa ekwata ku bantu baffe aba wansi walirabye nga obuzibu teri olwaleero bw'ogenda wali ewammwe gwe gye wawangaaliranga ewantoni omuntu ng'azimbye ekizimbe kigenda kumalako ekyalo kiramba kikwate ne ku kyalo ekirala era ayite mukono ajja kuteera n'enkulaakulana eri mwoyo bano abamwetoolodde abaali ab'obukiyosiki kati tubasindika kudda waffe Kisoga Tenjeru Namayuba si kumpi n'olwekyo enkulaakulana enyiikidde nnyo mu ba individuals basekinnoomu n'abo abalina obusobozi okubalyako kale n'olwekyo nze mbadde mmanyi nti nakyo ekyo kijja kuteekebwako nnyo essira enkulaakulana ebeere ya bonna enkulaakulana kasita tekwata bonna olaba ne Paris Development Model ekyetaaga kye tuyita serious supervision nga waliwo okulondoola okw'omuntu atatta ku liiso nze wange ebyo byaliyo ne tulondoolako ne tugenda mu Nakisunga ne tugenda mu Ntenjeru ne tugenda mu Mpatta naye waliwo twasanga nga ssente zimaze emyezi 7 ku akawunti nga zonna kweziri kitegeeza nti wabaawo abali ku ddiiru ssente ezo zikozesa emyezi 7 oba mwaka ffe tugire nga guggwako ng'okozeko n'amagoba tujjeyo tuwe bano kitubawa be baawaako 6 tibabajjulizanga 4 kuweza kakadde nga president bwe yalagira ebyo byetaagawo special supervision ekyo abantu badde bakisuubira ekyokubiri kyabadde basuubira kyeyasuubizza Mukulamage Namugongo baagala okuwulira nti atadde ayigigi atandike lifestyle gye yagamba oba atandikira ku baani abantu gye beesunga ne president agitemyetemye n'agamba nti waliwo abeerabira ne bakola ensobi waliwo n'abazze ne banneetondera kati abo abazze abakoze obubbi obanga oli akoze ensobi era bubbi waliwo ensobi abakola ensobi aye ne wabaawo na bano alina bw'abayise ab'okubiri awo abakwata ku zino ezaali badde nti zakukola kkubo ekitundu n'akirya oyo ye aba takoze ensobi kwerabira ndowooza abaalinda bulinzi munyago kati ate nebaayo n'abo
abakotogera eggwanga ensimbi ezaalize kuba kati olaba wano Ruto yagenda mu America sente zibamuwadde nga eggwanga lya America waziwulira bw'ozigasa mu bajeti yaffe zikola bajeti ya myaka 4 n'ekitundu zigenda kukola luguudo ezimu ku ze bamuwadde okuva e Nairobi paka Mombasa gambye oba layini 16 ziba zikola bajeti yaffe ya myaka kuba bajeti yaffe ya trillions 7 kati sente zibamuwadde zikola mu za Uganda zikola nga trillioni 4 manya bina kati nga bw'ogenda ogabanyamu buli mwaka nga tukozesa 7 tuba tuzikozesa kumpi emyaka 2 n'ekitundu kati abo nabo naboogerako abalemesa sente ezalikoze ki ezaalize n'abalemesa ba investor n'olwekyo omuntu kyeyesunga ayagala kuwulira nti kati waliwo okukanika okuluma zinva mu kyalo omuntu kyeyesunga kwe kulaba nti sente zibawadde nga za luguudo zikola oluguudo sente zibawadde nga za kola nzizi zikola enzizi ng'omuntu sente zibadde nti za ddwaliro waliwo okukanula amaaso kuba omubaka ananjulira buli wewaleereza eddagala ku malwaliro gonna message ejja ku ssimu y'omubaka message ejja ku ssimu ya district leader oba kiya personal leader naye bameka ababeerawo n'okugenda alabe nti eddagala lizze ebyo bye tulina okutandika okwongerako essira kuba kati byoggu Uganda ekulaakulanye era bw'obeera mu nnyonyi n'oyita wano ewammwe ntinda wawawa olabira ddala ababede nze wenayisiza poliisi eyakalina kuzimba kalina emukono nga beegayiriza okuzizimba kati sikyalina gwe neegayirira buli ajjajja na pulaani yaki yakalina ate olugitandika tayimirizaamu paka nga ekizimbe kikoze eki kiwedde kitegeeza balina nnyo era basobola okukwata n'enkulaakulana eyo nezingiramu ffe nga 10 ne batugamba nammwe muli ku nkulaakulana eyo naye nga ffe tetugiriimu ekirala kyendabye ng'akyogeddeko kyendowooza nti singa kisibwa mu nkola kubanga bano abakulu bajja kubaayo era bo bajja kumuddamu ng'ata okudda mu kiwandiiko kye kyekya abawozi abawola ssente kubanga bajjako batya 20%. President ndandika okumujjukiza nti ekintu ekyo twakyogera era akimanyi twakisawo meeting dda nti abanka nga Bank of Uganda wali yawozanga nti ebawolera ku 80 bo bajjeko 12 oba 13 tekiriyo kiri abunomo bwe bajja ku muyanja nga wa 20% sebunya bamugirako ku 22% jagenze oli omulala bamugirako ku 23%. Nga kwotadde emisoso emirala percentage ekugibwako nga weewola n'olyoka odduka mu insurance kati omuntu eyeewola agenda okufuna ssente ng'alinga atalina era bangi nnyo balemereddwa okusasula ng'emisoso gye bakyasasulira kati ekyo bwe baba bakyogeddeko omuntu yali esunze okulaba kidda kitya mu nkola. Tulinawo banka ezikigezezaako nga Pride, Finka naye ezo ziwola bakyala obusente buno obutonotono $3.5 era abakyala ne tulanga bw'oba obamanaginze bulungi n'obasupervisinga nze abakyala bonna be nasemba ebibiina 84 mu Finka tewali kyalemwa kusasula naye kati olwaleero tebakyalina bamanaginga to make a follow up nti onaayiteyo ebyo nabyo byetaagisa. Finally kyendowooza nti era omuntu yali agadde okikoonako lyebbula ly'eddagala mu malwaliro oba waliwo olukwe kyekituufu alugwemu nga bwagaye nti ngudde mu lukwe nti waliwo obukiiko mu parliament obukolagana ne ministry ya finance kati awo tulinda okulaba ani akutte munne am crashing insane government ddala okwogera kuno kuba kwe kwogera kwengamba okusembayo kumpi mu kisanja kino agenda okwogera mukuli bano bamukulu Sebunya bajja kubanga okubanoonya okubalaba kuno kwe kwogera okulinga okuwumbawumba kubanga ate emyaka 2 gino era omuntu waba agikozesezza bulungi gikola enkyukakyuka nnene
Okay. Sisobodde kuba ku TV mbadde ku radio naye mbadde njija followinga nga mpuliriza ebyo nno bimu ku byenokoddeyo. Honorable Alan. Wanjisebo. Lamusa kubawuliriza. Ndowooza era n'agattawo bugasinga muyanja bwakoze. Neyanza nnyo neyanzege Tata Nabumba. Bas Sebo ne nnyabo ali ka lediyoko ng'otaddemu amanda. Sebo Evans waliwo omuntu ng'atadde earphones atadde mu kasimu atadde mu matu awuliriza oba ali kasimu ke oba ali ka lediyo. Nkwebaza nnyo kubanga owaddeyo ekiseera ekyomuwendo obeeko kyoyiga mu kaseera kano. Balina wano balina ntungamaawo Kasambya mu Mubende nja kubakoonako mpolampola bangambye waliwo abempatta bataddeko kizindaalo kyonna. Nkwebaza nnyo mu ngeri y'enjawulo ng'omubaka oba ng'omukulembeze ali emabega w'omuzindaalo guno kubanga weewaddeyo otambule n'okumanya abalala bali mu musiki abalala bali mu bidongo naye gw'ogambye akadde kano kankaweeyo. So nkwebaza nnyo weebale nnyo weebalire ddala. Akubuuzaako Sebo ne nnyabo ampuliriza nze Alan Mayanja Sebunya naliko sipiika w'ekikolavubuka oba omukubiriza w'ekikolavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda bwonna ne tukulembera abavubuka ne tuweereza beene ne tuweereza empologoma Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II. Ate abantu bannakaseke ndowooza bwe banyiganyigamu ku mwanyi ffenna ezaali ku ballot paper ne balaba ng'oba oli awo ya Sebunya eno ejja kubaamu omulamwa. Bwe baginyiganyigako abagamba Sebunya ggwe mu bonna mubadde bangi naye tusazeewo ggwe otuuse eddoboozi lyaffe n'ensonga zaffe mu palamenti. Era Basebo ne bannyabo bakama bange abannakaseke Central, abantu b'Ekikamulo, abantu b'Ekiwoko, abantu b'omu Kito, abantu b'e Butalangu ne Wakyata ge magomba gakola Nakaseke Central omulimu ngukola bakama bange. Era sebatenguwangako ne President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu emabegakawo yannyongera obuvunaanyizibwa Basebo ne bannyabo bakama bange. Nze myuka ssentebe w'akakiiko akakosase akakuba tooki mu bitongole bino nga bimaze okuweebwa ssente empitirivu ensimbi zo gwampuliza ez'omuw'omusolo ezojja mu mwanyi ezojja mu booda zofuna muntu yo naye ne bazikujjako waliwo we baziwa bakole emirimu ku lulwo naye abamu tebatuukiza buvunaanyizibwa obwo. So tuvaayo nga tukenenula n'okwetegereza. Era olunaku olw'enkya tugenda tunula ekitongole kya Uganda Human Rights Commission kyaweebwa obuwumbi 20 financial year 2022-2023. Ate era tutunulire n'ekitongole kya Capital Markets Authority okulaba era engeri gye bakwatamu ensimbi zammwe. Ate n'emabegakaawo twabadde tutunulira ekitongole kya Education Service Commission engeri gye bakolamu emirimu. Kale omulimu ngukola era nanga abantu bannakaseke abantu b'Ekireeta abantu b'Ebutiikwa mwebale kulima mwanyi nabadde empisa ey'okufuna ebirowoozo byabwe naye abantu balimye mwanyi mbeebaza era nange njateekateeka omusomo nzije balage engeri y'okusalira emmwanyi engeri y'ozisimbamu engeri y'okukungulamu. Kale twagala era nayiseeyo nga ndaba n'amayumba geego era ekiraga nti abantu baffe oli bw'abaamu n'akasente ddala n'enjawulo eba yeeraga mu mbeera efaanana bwetyo. Bwana Evans nga tugenze butereevu ku mulamwa ogwaleero ogwa State of the Nation address. Bannayuganda nno bano Bwana Evans si buli omuntu asobola okutegeera ekigambo nga bw'okiwulira State of the Nation then n'oyongerako akagambo address. Kati twakigandawaze okwogera kwa president ery'eggwanga. Yes, State of the Nation kitegeeza obuulira abantu eggwanga bwe liyimiridde. State werivudde exactly weriyimiridde neweriraga werivudde weriri neweriraga. State ekigambo state sinsi wabula state eggwanga nga bwe liyimiridde. State of the Nation nti Uganda nga bweyimiridde n'oyongerako akagambo address kitegeeza okwogera kwa first citizen oba omukulembeze w'eggwanga ng'onnyonnyola abannayuganda abantu b'okulembera eggwanga ly'okulembera state embeera gye lirimu mu kaseera ak'omwaka ogwo era kiri constitution kiri mu ssemateeka
111 sebennyonnyola nti ojja kujja nga palamenti egenda otandika omwaka gwayo omulala obuulire bannayuganda seewo mukulu mwai Museveni pulezidenti eggwanga liyimiridde kya mu mbeera efaanana bwetyo. Biki byobadde omusuubira okwogerako mu kwogera okwo ebiyinza okuganyula okusookera ddala abantu ba Nakaseke deni n'eggwanga lyonna abafaanagana aba Nakaseke? Nsooka okubuulira bannayuganda nti nze nga Ssebunnya oba nga ababaka abali ku opposition twaboyikootinga oba twazira ababaddeyo nga bo bati nga opposition twatuula nga tukulembeddwamu Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi ne tukkaanya nti no okusinziira Mwai Museveni bwazze nga gy'akola State of the Nation Address oba okwogera kwe ekyamazima nga tekuwa ssuubi naye muba mulimba mukulembeze mugamba mutya nti akyusa bukyusa kalenda naye bisigadde biba byebimu kwa munguuba nga bwe ngenda okubuulira ate nakubikyo bwe mugendayo okusinziira ku rules of procedure ezaffe ezitufuga mu parliament rule number 10 ekugase Mwai Museveni bwajja okwogera teri kumubuuza teri kuddamu teri kola ki mulina okubeera in silence kwega mubeerawo mu kasirise eyo nga nvuddeyo kuba nkubira bannayuganda lwaki mu byonna era Joel Ssenyonyi yatugamba ye yateekateeka omanyi amateeka gatuwa nti bw'amala okwogera bwe bukulu bw'ensonga eno State of the Nation nti bw'amala okwogera tuddeyo ne ku floor ya parliament ne tukuba tooki mu byakoze ki mu byayogedde ddala bituufu ddala wano talimbye tetwagenzeeyo kubanga byabadde agendo era byayogedde byebyo byazaayogera kati kambabuli egwe munnayuganda ali e Kagango ali e Buzimiri ali e Kalamojja mu bigambo Mwai Museveni byayogedde yandibadde in fact kuno kwe kwogera ko yandiyogedde nnyo almost essaawa nga 5 ate bw'ayogera izo ssaawa ate ayogedde kubanga kino kiri constitutional state of the nation ddala ng'onnyonnyola eggwanga nga bwe liyimiridde mu mwaka omulamba osobola okwogera in 2 hours ddala bw'obanga wakubuulira bannayuganda eggwanga engeri gye litambulamu in 2 hours nze njagala kukubuulira kituufu bwe kirina okubeera ojjoyo oveeyo nnyonnyole bannayuganda obuli bw'enguzi obulwanyisiza otya in details mu buwanvu titwakwata bano twakola bwe tuti yagijja akoze bwati bano bakoze bwe bati okitegedde naye ebyo tabyogeddeeko nga okuwa state olwaleero munnayuganda ayagala awulire ensimbi z'omuwiwoomusolo zaawaayo mu kunyigirizibwa muntu ddala bano abazirya otaddewo mekanizmu ki otaddewo nkola ki naye ebyo tabyogeddeeko olwaleero azesimanya mu patriotism azesimanya mu NRM simanya principles ayogedde simanya ku pan-africanism you see pan-africanism nze kakati omuntu oweri owekatale kammese pan-africanism ddala enyambira wa ddala patriotism egenda kunnyamba etya nga bula tonnyinyonnyodde nti mu malwaliro twakola lino bwe riti era kakati tuyimiridde bwe tuti omwaka ogujja tugenda kukola bwe gati ontegeera so nange mbeere mugumu nti ekyamazima omwaka guli bwe gutambudde ensimbi zaize nawaayo ez'omusolo ddala ndaba waliwo okugenda mu maaso nti seed schools gw'omwaka guli bwe twabagamba tugenda zimba 1015 era wano we tutuuse tumaliriza bwe ziti zino zigwedde zino tusuubira omwaka ogujja okwongerayo bwe ziti owulira state of the nation kwega okutubuulira status eggwanga lyaffe ensimbi zaffe ez'omuwiwoomusolo ze tukuwa we ziyimiridde ekyokubiri omaze emyaka 38 fabe Nakaseke in fact tubala 43 tugattako n'etaano giri 43 tubuulire ogenda ddi ogenda ddi kubanga wajja mu nsiko n'otugamba ozze kumalawo bannakulembeze bannakyemalira abalwa ku bukulembeze okuleeta demokolasi leero munnayuganda atuula ku leero n'awulira nti oba omusajja kuluna n'akawaŋŋamula n'agaba ne mwategedde mbasiibula era kino kyekisanja ekisembayo kubanga lwaki bino bye tukusuubiramu
demokrasi gwasuubiza bannayuganda ow'ekimemete ayogedde ku demokrasi naye nga naye nnyini mutima yeesekerera kubanga si kyekikolebwa. So bannayuganda bw'aba tawuliramu nsonga ng'ezo eza demokrasi kutugamba bannange mwategedde bannayuganda ebintu okusinziira engeri gye bitambulamu obuli bw'enguzi bunemye okulwanyisa. Ekibbattaka mu ggwanga kyeyongedde, obubbi bweyongedde, kati babba misana, abantu babasengula ku mataka. Olwaleero amalwaliro gannemye temuliimu ddagala, amasomero olwaleero ebyenjigiza engeri gye bifaananamu bigaanyi. Therefore nga bw'atera okwogera, therefore bannayuganda muzikirize mbasibule nzire ebbali, oba oli awo n'abalala abasobola okutwala eggwanga mu maaso batandikiraawo. Naye bino ebintu oba tubyogedde nodda mu panafricanism patriotism n'otubuulira simanya nga bwe mwava mu nsiko bwe mwayingira 1986 abazzukulu. So omuntu bw'ojja okwogera ng'omukulembeze njagala mpulire nga nze bambi omunkuseere, nga nze omunaku bambi awaayo omusolo mu mbeera ey'okunyigirizibwa mu bigambo bimpa bitya essuubi era ndiwa oba gwe olowooza ku byonna consolidatinga bukulembeze. So namuki ebyo bye bitulemesa oba olwaleero ffe ng'abamu abalina obulumi eggwanga engeri gye tulamu nti owaayi ffe kati bikulekere ogende oyogere by'oyogedde then omale otambule ogende. Olwaleero ensimbi z'omuwi w'omusolo zigudde ekkololo naye bwe zimala okugwa nze nga munnansi nfuniramuwa oba nviiramuwa. So kati state of the nation address kwajjaawo kunyumyamu patriotism, africanism, patriotism, NRM kutubulira bwe wajja, naye tokoona ku nsonga nkulu ez'omuwi w'omusolo, obuli bw'enguzi, ogenda ddi era oteeseteese otya obukulembeze okulaba nga eggwanga ligenda mu maaso. Ampuliriza omulungi programu Lutindo Walusimbi Evans Godfrey tutunuulidde okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga eri abantu. Okwogera kuno kwe kubuulira eggwanga mu kisanja ekibeeramu era kwe kuggulawo n'olutuula lwa palamenti oluba olw'omwaka oba financial year ebeddako. Financial year tetugitandika mu January ne tugimaliriza mu December. Bitandika era budget omwezi olwokuna olujja budget egenda kubanga esomebwa era olumala ogisoma budgetinga olw'omwaka gw'ebyensimbi gukoze eki. Naye omukulembeze omwaka gw'ebyensimbi guba tegunnatuuka aba alina otubuulira ensaasaanya yaagwo oguno oguwedde yali etya eri etya era nezino ze tugenda okuteekawo zigenda kusaasaanyizibwa zitya. Gegandibadde amakulu g'olunaku luno olwaleero ebisoomooza ebituukiddwako n'ebyo ebisuubirwa. Nkomawo n'ekitundu ekyokubiri. Lutindo tukyagenda mu maaso. Walusimbi Evans Godfrey mu studios. Senior wange Bob Fred Mpiima webala okuwuliriza oli mu nsi ez'aba magulu meeru aŋŋambye ndabira nnyo eyali faani wange ate nga nange mukwano gwange nnyo Honorable Muyanja Ssennyonga. Sebo Bob Fred Mpiima agambye kwali okitegeera aliwa mpoze katulina king aliwa king eyo kakati gyali abatumbudde ekizindaalawo ku dduuka ewa mukyala Immaculate oba ewamusomesa Ntungamo Kasambya Mubende omuli mukulu Mugabi Mwami Ssekyanzi mulimu ne mukyala we omuli mukulu Eriki mwenna mwebalire ddala mu kihango oba mu kigango ndowooza. Kale tukyagenda n'okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga Honorable Muyanja. Ensonga zino zaatwalibwa nga nkulu era ekyaggwe wafaawe we twabeeranga amanda tugaanika tulinda okwogera ne tulinda ne budget naddala okusinga budget. Okwogera kw'omukulu kwe kukuwa budget bw'eneebeera n'essuubi eyaluli baagitusuulangangako busuuzi naye kaakati olumala okuyisibwa nga twagitegedde dda. Njagala kumpa ku birowoozo by'abantu gwe ng'omukulembeze ebiyinza okuba nga tebibadde bya leero oba nga si byankya naye bye babadde boogera
naddala ku mbeera eriwo kubanga essaawa zino ebyenfuna eggwanga lyaffe ekyamazima tuli mu kabiga ate ebyenfuna bwe banga tuli mu kabiga olwo ebyobulamu ku ttaka ebyenjigiriza ku ttaka okusuubula mu mawanga ne munda ekyo nakyo ne kiba tekiriiwo kifaananyi kyolowooza abantu kye bawa kati weebale nnyo ekifaananyi abantu kye bawa Uganda ngagga era buli gw'obuuza akakasa nti Uganda ki ngagga tulina obusobozi obulwana amabanja ago ne gasasulwa tulina obusobozi obuwa emisolo egisobola okuddukanya ebintu byonna by'owulira omuntu wa bulijjo kati ekimuli ku luyimba social media kye yalanga ennyo y'engeri y'ensimbi y'omiwa omusolo bwekwatibwako okuva wansi ku magombolola ku zi district mu ministry mu parliament omiwa omusolo omuntu ono kyalowooza nalabye ejjo nga mu interviewinga omukyala ali mu matooke ge nga kasinga balekeraawo okubba sente za gavumenti osanga nange naalifunye ne bw'aba tiyalifunye kuba tiyasoma talina we yalizisanze naye alowooza nti na zino endala ezaalize muzibba kati ekirina okukozesebwa ennyo omuntu wa wansi ekimuleetera okunyiiga kubanga social media zajja amawulire gafulumya ono yakoze kino ono yatutte zino wateekeddwa okubaawo enkola erwanyisa oba twagala oba situwagala okuzzaamu omuntu ono abitegeera n'atabitegeera amaanyi kuba kati olwaleero pulezidenti agambye UPM Paris Development Model PDM PDM egenda kufuuka banka zammwe kati oyo oli mu kyalo alinze kulaba efuuka etya banka ye ng'ewange empatta omuluka mulamba ogwebusoke mumpatta kasookedde ngenda nenwana nabo abaali baafuna enkaaga tiwali yali abanyonyodde ana bagafuna ddi eyafuna ka5 kuba pulezidenti yajja luvannyuma naga ndi buli muntu aleka kufuna ki miliyoni ate si ekyo kyokka kufuna naye ani afuddeyo genda nga atunulira abaasooka okufuna omwaka ogwasooka n'ogwokubiri oba sente ezo bazikolamu ebiki ebituufu kubanga bw'omuwana omuntu n'azisasulira omwana we school fees oyo tagenda kukola mukulu Evans we nagabiranga ente ne Ssaabalabirizi eza Senda Cow nange we nagabiranga ente mu bibiina by'abakyala abakadde nalinga waliwo komiti emonitaringa buli myezi emeka ebiri buli wokkiriza okubaako ky'osaasanya kiyamba omuntu kati buli omu yamanyanga nti bajja kujja okulaba ente bweri balina okusanga ng'esula waki walungi ente zaazaalanga buli omu n'agabira omunno omwana nesigala ng'egenda mu maaso up to today Paris Development Model President banka gyayogeddeko esoboka naye esoboka etya ng'abaalirondodde tibaliiwo bafuneyo simple committees kuba bw'omanya ekintu ekitaddemu ssente wabeerawo bukomiti obulondoola naye wantu wakyaliko omuntu alondoola oli olumuwa kyovudde olaba n'abaazirwanako baba wange ente babawadde amabaati ng'akuyitira wali temunaba na kuva ku community center y'emukono ti ente njitunda mumpaamu 7 naye ngeri gye bamuwadde yaggwako amabaati 80% kubo bagatundanga buki butunzi kati wateekeddwa okubaawo system eyamba bano kubanga bino bye twogera GDP tibigenda bitegeera kati ebimu byoyogedde bigenda kubeera mu budget okulaga wano masomero kige tugenda okuzimba omwaka guno malwaliro kige tugenda okwongerako nguudo naye nabyo masanyalaze tutuusewa kati ebyo tolowooza nti omuntu wa bulijjo eri agenda obitegeera ate olwokubanga ebyobufuzi byatuuka oli bwala bwe bagenda okukola ekkubo yajja n'agamba nti nze ndireese kati gavumenti yo neetalabika kati gavumenti ebintu byayo ne bibeera nga biri awo kati RDC ne bafuna obuzibu bafuukanga balooya ba misango gya ttaka ogenda omuyita gyalambula eggombolola abatannagimana nga bamugaa nti mu ofiisi bakwetaaga ab'ettaka beekalakaasa ngaddayo
wateekeddwa okubaawo level of seriousness. Ono byategeera omuntu wa wansi banka gy'oyogedde anaagiraba atya. Kati nze bwe njogera Kisoga, tulina Kisoga Sacco etambudde kati emyaka eri mu 10 n'emeka 2 ekuwola miliyoni za 210 tiwali n'omwaye gwe mulugunya. Kati oli agenda oga nti ekintwala mu banka nga Kisoga Sacco weeri oba onfuna. Naye kati omuntu agenda n'omugamba nti olwaleero UDB egenda bayambamu abasuubuzi ba investor bano bankola bannima, n'agenda mu UDB nga sente ze mwataddeyo abagagga nga 14 be bazeewoze n'okuggwayo ziweddeyo abamakolero. Wateekeddwa okubayo ebintu ebitunuulirwa. Omuntu omulala kyeyeetaaga okuwulira nga kati wano olwaleero mu kwogera kwa president abantu kye bameesinza ab'omukyalo ndowooza n'akigumiza mu budget kubeera abalina omukisa yayogera. Y'ensonga y'abaana mu masomero ga gavumenti agababinisa ebisale ebiyitirivu n'agataali gabinika bisale naye nga kati gonna gabinisa ebisale ng'abaana bali waka. Senior wano abaana balipotinga mu ssomero ne babeera 308 bamuddayo tafunye ripooti. Kati ate bamuteekako eza second term kati oyo atudde waka ng'essomero lyafune 308 nga mannya ga gavumenti nga lyalina 308 terinaweza 200. Abaana 150 okudropping out of school eyo rate nki nene ekyo bakitunuddemu batya. Kuba kati kugenda ministry they are concerned by inspector ani gwe batissa omugugu. Kati omugugu guno tibagubuuza mulala, tibagubuuza vice president, tibagubuuza prime minister, bagubuuza ani president. Ani atunuddewo kuba byonna ebyo bikwata ku muntu wa bulijjo. Olwaleero tufundikira omwaka buli district olaba bagezaako okulimalima obukubo mpola mpola ekyuma kiyitamu naye kiyitamu bwe mba mutandise amakubo mugalimire ddala owetaaga malamu mumuteekewo sente ezo ezaaweebwa zikole omuki omulimo naye teri agenda kubuuza bw'obuuza omuntu nga ali ku kiguleda ayitamu n'obanga alina by'omubuuza oluggo omulemesa gwe tuleke bonaayingiramu ebyo tujja kuwa akalulu kafuusa akalulu. Nolwekyo ssebo okwogera kwa president ng'otaddeko budget gyagenda okutemaatema budget bongera ogitemaatema naye bw'aba kwolwo nga bagisoma essira libeere nnyo ku by'obulamu gye bazimbye amalwaliro. Eddagala lwaki medical stores ezituwa mu bitundutundu, lwaki medical stores erinda eddagala ne balyokya, lwaki abaana mu masomero ga UPE tibaliyo nti basoma ku muwendo gwe balikkanyizaako. Oba kyetaagisa abakomisona genda nga batuula somero ku ssomero n'abazadde batuule tumanyi nti Nakaseke secondary school omwana w'emitwalo 6 n'akola ki n'anywa obuugi n'asoma. Tegindi aweena kuba luno twawange 2 ze nasomera Lubiri SS twawange 2029. Lutindo honorable Sebunya tugenda kuwumulamu naye bwe tukomawo amakubo president galaza agakulaakulanya eggwanga ensi ekyuka era ayagala nnyo okulaga nti nno tulina okutambula n'ensi nga bwetambula naye mu bintu ebimu bw'otunuulira kati akabiga ak'ebyenfuna ne bajeti yaffe yakwewola ebitundu ebisinga ate twewola ate nga mu kwewola kwe twewola zisasula mabanja naye ng'ate okusika kungi ebbulwa ly'emirimu simanyi oba okiwuliriza oba kindese engeri gyakyogeddeko oba takyogeddeeko ekituuse n'okutwala abantu baffe bannansi ensi eggwanga lye byandikozesezza okutandika okufuluma mu bitundu by'eggwanga nga ne Muyanja bw'ayogedde abantu abagayaalirira n'abakulembeze ensimbi ezo ne ziribwe waffe ne mukono tubadde mu kabiga myaka 3 nga tetulina service commission district service commission nga teriiwo n'ezo sente nga zikola ki ebyo byonna twali tukuba toki mu public service commission nga district nyingi tezirina public service commissions ezo ez'oku district service commissions nga districts nyingi so nga kireetera poor service delivery. Ebyo byenjagala nga tukomyewo. Lutindo honorable Sebunya neyanza nnyo fact waliwo wano Reverend Richard Muwonge agambye PDM teyambye bantu kubanga okufuna 1 million zoteekamu zisinga zofuna kati ng'obukulu agenda okwogera tokiraba nti waliwo obubbi weera baziba lyako Reverend Richard Muwonge nsonga ffe bino byonna tuzze tubyogerako naye mu byonna
Songa eri gyombuuziza obadde nga ntwala mu budget kubanga era yegenda Mwami Museveni agenda kujja okukola ceremonial speech nga ku Lwokuna lwa wiiki ejja era agenda kubeera Kololo era ffe opposition twagambye tetugenda beerayo kwolwo ensonga gye tuwa eriki kubuulire Bwana Evans ku fulo ya Parliament awo luba lutalo lwennyini okuyisa ezo z'owulira trillions 7.2 tuwaza tag of war lutalo nno lwennyini lutya si lwakuba bikonde nakwata bantu matayi niye olw'ebigambo n'okuleeta kiki ekyandikoleddwa Bwana Evans twaleeta nti bannange omusolo tegwongezebwa ku mafuta bannange tukendeeze obuli bw'enguzi bannange tukendeeze ku sente ezigenda mu State House tukendeeze ku sente eza donation sente ezisinga zigende ku byobulamu zigende ne ku byenjigiriza kubanga awo bannansi we wasingira ddala okubakwatako oba oliawo n'ebyobulimi zino zowulira zikolijenda ne tuyisa trillions 14 ne zeeyongera mu kolijenda Bannayuganda kolijenda kitegeeza enkyukakyuka ezize ne zireetebwa ku last kwolwo lwe muyisa budget lwe bigenda nokabanna kiki tuliko olwaleero naye mu byonna buli Munnayuganda lwabeera nga abiwulira buwulizi bino naye nga ye kyafunamu kyekitono nga kyeyandifunye bino olwaleero byetwogerako olwaleero ebyamakubo enakasi kumanyiyo bulungi okubeera nga abantu bakyayita mu bigudo ng'ebyente naye nga tumala kuleekaana wali ku fulo ya Parliament ne balyoka basuulayo obukunkumuka tubaddeyo akakunkumuka ekkubo lya Luweero kyokka obutalangu ne billions 93 naye nga abantu bawaayo omuwendo olwaleero abantu Ekalamoja eyo Masaka bawa omusolo omuyitirivu naye nga tebalaba value kakati olwaleero era ffe tugamba Mwami Museveni jangu obuulire genda oba bugenzi ku radio kuba this is a ceremonial speech naye ekisinga obukulu kiringa olwaleero ente yasalibwa dde eri mu Parliament kati wanoono kyajja okunnyonnyola kiri kyaggwa dda tewaliwo kyakola kyakyusa naye nga Munnayuganda talina waafiiringa talina waawulirira budget kubanga lwaki bw'amala okunoga emmwanyize vubuka bw'amala okuvuga piki yoweerumpewe ng'amafuta asasulayo mayitirivu amafuta sente empitirivu omusolo gwawaayo gw'omugjamu naye ye bw'agenda okulaba enguudo z'omuwa teziri ku standard enguudo tukayanira nkayanira abantu bamala kwekalakaasa Mwami Muyanja ayogedde ku masomero nali emijumwa Solomoni nvubuka Solomoni Solomoni n'abavubuka ababodaboda awo emijumwa ne bambuuza omubaka tubuulire amasomero ga gavumenti gasaba sente nnyingi nnyo n'okusinga aga private kati leero omusajja Mwami Museveni yabadde alina okujja nnyonnyole Bannayuganda nti amasomero ga gavumenti bwetu ne bwetu tuyimiridde amalwaliro bwetu bwe tuyimiridde amakubo bwetu bwe tuyimiridde naye ng'oli ambuuza amasomero olwaleero aga gavumenti gasaba sente empitirivu kyokka nga teriyo bikozesebwa otuuka Ekirinda essomero lirimu abaana 200 naye nga teriweza yadde desika 20 abaana batuula mu nfuufu abasomesa bafuluma mu busomesa mu buyumba bwe basulamu bulinga obuyumba bw'embwa mwava kataka mwafuluma gy'asomesa omwana agenda okompitinga n'abamuwozi asaba omulimu ku district asaba obwa PS asaba obwa commissioner aleete qualification kati eyo yembeera olwaleero Bannayuganda gye bayimiriddemu so bino byonna ogenda okulaba nga bo bambi era kyova Mwami Museveni ajja okwogaba tebabirinako tebabiwuliriza kuba abalaba tali taaki nabo ali wala nnyo n'abantu kati omukulembeze buli olibeera ewala n'abantu abantu bakuvaako ne bagamba gwe twakuvaako n'okwewuunya okuinshuwalinga obulamu oinshuwalinga mmotoka simanyi bizimbe inshuwalensi ye be bantu be ye buli wabalabanga muli bulungi that is a political statement alimba olimba kubanga kyava alimba ng'omuntu bw'anaatuuka mu ddwaliro ly'ekikamulo nga tasanzeeyo yadde aspirin tasanzeeyo panado ng'olwaleero omulwadde wa siriimu wakawuka ng'olwaleero n'eddagala okulifuna lya lutalo kubanga tewaliwo nteekateeka ensimbi zonna bwe muzifuna
bwe mugala ne mugula amataka ne musengula abantu ababbi bwe bazibba ogamba ijijja baveeko kasa bazimba za kedi ne bazimba ne shopping mall olwaleero abantu bagobebwa ku ttaka so kakati ebyo byonna bwe balaba ng'oli bali wala kyova olaba Bannayuganda batunuulira Kyagulanyi n'abakulembeze abavaayo okwogera ku nsonga zaabwe nga babalaba nga abanunuzi abantu balaba okugubira Kyagulanyi bati balina essuubi bagamba oba olyawo ono y'anaatukulemberamu nga Mwai Museveni bwe yalimba munnange bakadde baffe mu 1981 nga bamanyi bambi ddala byabagamba bye bituufu kyaleeta demokolase aleeta okugyawo obuli bw'enguzi olwaleero bwe buliwo obutagoba abantu ku mataka leero bye biriwo abantu babaseewo natuuseeyo ekapeke baga munayo mubaka otuuka eri ewamu ekijeeba ekyo omanyiwo bulungi ng'abantu bali ku bunkenke naye singa wabeerawo mekanism nga waliwo amateeka nga ddala n'omukulembeze ng'obuli bw'enguzi tebuliiwo omuntu naye neyeyagalira mu ggwanga lye mu nsi ye kubanga bwana Evans omuntu ampulirizaawo omusolo mungi netagulaba 5-3-6-9-7 akadde kensigaza kakubuuza bibuuzo okwongereza ku ekyo naawe kyobadde osuubira mu kwogera kwa pulezidenti okw'olunaku olwaleero essimu yange eri nooti 4 5-4-3-6-9-7 kubako ombuulire okwogera kwa pulezidenti ekyo kyayogedde kyobadde osuubira Olutindo Radio Simba hello Sebo. Anji Sebo. Webale tuweereza Sebo. Webale okuwuliriza. Weekirifu mwezi genga nsinzira nakawa. Mubaka alani mayanja Sebo nkulamusiza. Nange bwentyo Sebo. Muganda wange ono w'omukono Sebo naawe nkulamusiza. Amina taata. N'ekisobola ddala okwogera kwa pulezidenti tukkirize oba tugaane nze sirabyewo nange kipya. Kuba bw'atuuse ku bulyake n'agamba nti nze mbadde simanyi nti n'obuli w'enguzi bwe buli wano ate nga mujjukiramu gyevuddeko yavuga pulezidenti yatambula ne yateekawo n'omukolo bagwali kulo ne bagenda nga batambula paka saidi oba baagendako n'ekibuga ng'atulaga nti alwanyisa buli bw'enguzi naye ate bw'atuuse mu kwogera n'alambwa abadde tamanyi naye kati agenda kwongeramu amaanyi akwasize ddala n'atulaga nti bitongole bya gavumenti n'abakola mu ofiisi ez'abo abenyigidde mu buli bw'enguzi naye ekyo kyafuuka luyimba era ffe twakimanya nti buli olukya era enguzi agiyimbako nekola ki nekoma kuba abagirya bali muye bwenyiri bwatuuse ku bannaffe bagambye nti bakeera mu betingi na mipiira mukimanyi abavubuka naye ng'akimanyi bulungi nti abavubuka tebalina mirimu yandibadde avaona tuwa solution kikyagenda okuyamba abavubuka baleme kubanga tebeetanira kulaba mipiira na betingi nayeyo solution tagituwadde ate mukubuukira bubuukizi kuba bw'ongamba olwaleero ze mbadde nina essuubi ngeno twagende mu trillioni 7 n'okusoba tuvudde kwa 4 oba 48 awo yandibadde atulaga nti kakati twalinye naye nga bwe kibanga ebyefuna bigudde abasuubuzi beekalakaasa abadde batuwa obuyambu ebweru bonna babulinyeemu kakati ate twalinye tumute waggulu tatuwadde solution n'olwekyo nze okwogera kwa pulezidenti Okay. Okwogera takufunyeemu ensonga eyo ey'emirimu naddala mu bavubuka nange mbadde ngisuubira nnyo abaana bangi abafuluma eggwanga lino ab'omugaso. Lutindo Radio Simba hello. Mukadde wange. Bangi Sebo. Taate bali kwereza ggwanga Sebo. Webale okuwuliriza. Alani mayanja aho nali mu kusaamu ekitiibwa. Engaffe Breta Luweero tukoze obulungi obutagambika. Ye munnaluweero akiimu boda boda Kigato ndi mu kibuga Kampala. Okugera pulezidenti nkuwulidde bulungi nnyo omanyi ekibadde kisinga okuwawaza wamatu y'ensonga y'enguzi ensonga eno ey'enguzi ngaoba abantu abakiteka n'okulwayo wangi atulira taata akoze atya nti abantu abasinga ensonga y'enguzi eno pulezidenti atulimbyemu abantu bangi abazze banokulwayo tubadde tusuubira nti abantu abo pulezidenti ajja kubaasa engeri gy'abasongamu olunwe kubanga abantu bano bakulembeddemu ttiimu ey'okuzza eggwanga emabega sente nnyingi ne zipapaganaawo Minister of Finance bino byagganga atulimbalimba biki nti wazibulira wano nti nedda sooka obateeka ebbali ekyo kyetwetaaga tetwetaaga gamba kunnyonnyola bingi sooka obateeka ebbali naye tulabe kiki ekiddako yanziza balamaze Owen webala okuwuliriza Uncle Quick webala okutumbula ekizindaalo ne b'olinaanyaawo onalebo muyanja Sebo. Second zisibula abawuliriza
ndowooza nti bakadde baffe baba bawulira kati konsaani ekutte ku buli mutima gwa muntu okubuulira Namugongo kwabadde kusaba pulezidenti kulwanyisa bubbi buli wonna owulira n'omunnaluweero kyaleese tulowooza nti ekiseera nga basoma budget bongera okukakasa omuntu nti wagenda kubaawo okuluma ayi gijja amuduumire atandika okukola neeyanza nnyo bonna ababaddeko muganda wange Sejjo by'omulema Magoma awo webale ne muganda we Walakira Ponsiane Ekivumu namwenna olwaleero nga tobuulidde bannayuganda ddi lwova mu bukulembeze nga toyogedde ku buli bwanguzi bannayuganda tebasobola kuwa matu era tebasobola kuwuliriza abantu b'e Nakaseke nsigadde nze Animanja Sebunya omubaka wa Nakaseke Sento wangaala nnyo ayibeene ampuliriza omulungi okutuusa olunaku olw'enkya amawulire mu bufunze n'ebyemizannyo musule bulungi.